Minisita Biyingidde abakadde b'ekkanisa b'endeke mwe baluteekateeka abaana abo olw'obuweereza. Minisita wuyo atuuse ku HOT Pathfinder Club kyetuyita unemployment. Ebintu bino ng'abavubuka tubyetaaga, naye tulina n'okutunuulira embeera mwe twetaagiramu ebintu bino. Ffe ng'Abakristaayo tulina kweyisa tutya mu kitundu mwe tubeera, kubanga bwe tuva wano tugenda kwetaba n'abantu abalala oba oli awo abaawuliddeko ababugumiziddwako ekitono ku mbeera y'Obukristaayo, naye ng'ate be bantu be tuwangaala nabo era be tubeera nabo. Kakati gwe Omukristaayo omuntu oyo ogenda kuwangaala naye otya? Honorable Nantaba ayogedde ku nsonga ebadde nkaali amaziga wano nga ntudde, naye ate abadde kalimba. Kituufu nnyo ddala abavubuka muli ku social media buli kaseera, ndowooza ekintu kino mukiraba kubanga kibadde kitambula nga kyetooloola. Yeyo embeera ne environment mwe tubeera era mwe tuwangaalidde. Sijja gamba nti Abakristaayo Abadventisiti muwangaala n'Abadventisiti bokka. Tubeera n'abantu abakategorizi zonna, naye gwe okoze ekitundu kinga omuvubuka eyo gy'owangaalidde ne gy'obeera gwe omuvubuka Omukristaayo eneeyisaayo efaanana etya? Kubanga bwe tujja okusinza ng'Abakristaayo Abadventisiti batuyigiriza entambula yaffe okuviira ddala obuto. Kyamusa bulungi nti Abakristaayo Abadventi mumanyi okusoma ebyawandiikibwa ne Bayibuli muzitegeera bulungi nnyo. Bazze batukubiriza nti tulina kutunuulira Bayibuli, tulina kutunuulira Kristo, tulina kutunuulira Katonda waffe. Okwogera kwange tekutunuulidde mu Kristaayo owa kkanisa eno yokka, naye kutunuulidde omuntu yenna ayitibwa omuvubuka mu ggwanga lyattu Uganda, East Africa, Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Oyo ye muvubuka gwe ntunuulidde agenda okweyisa mu bulamu bwe obw'ekivubuka, oba oliawo Katonda amusobozese okutuuka eno gye tuli. Ogenda kutambula otya ng'omuvubuka owaleero wa generation eno gye tulimu, ate Omukristaayo, kubanga gwe olina okufuula oli okumwagasisa Obukristaayo bwo eyo gy'owangaalidde, gy'osula, gy'osomera, oba oliawo ne gy'okolera. Oyo omuvubuka atannategeera Kristo gwe olina okuba ekyokulabirako gy'ali otya mu nneeyisaayo, kubanga gwoledde oli mu bugumi ekimala. Kyekyokulabirako kyolina okulaga abantu abalala abatannategeera Kristo, oba oliawo nabo beegombe bakwegatteko, tusobole okutambulira wamu mu lugendo lwenjogeddeko nti tulina okutuuka awawakanirwa. Endwadde ennyingi ezituluma ng'abavubuka mu lugendo lwaffe olw'obuvubuka, tuyinza okulwala emisujja, ekyo kyo kya bulijjo. Tulina okulwala endwadde endala ze tumanyi, naye waliwo n'endwadde endala ze tutasuubira muvubuka kulwala bw'obanga tewazaalibwa nazo nga tonnaba kutuuka mu kiseera kyakyo ekituufu. Mu lugendo lwaffe olw'abavubuka tusanga okusoomoozebwa omuli endwadde nga HIV and AIDS. Gwe omuvubuka osaanye kuzifuna mu budde ki? Ate ffenna tumanyiwa obulwadde buno engeri gye butukwatamu. Kyamusa mu bingi tulina abavubuka abazaalibwa nga bali positive. Ekyo sijja kiwangaalako kubeeye banteekateeka bwetyo nga bwe yateekebwateekebwa. Naye omuvubuka owaleero atannaba kutuuka ku myaka 18 kudda waggulu, gwe n'osangibwa nga HIV positive. Omuvubuka Omukristaayo baatali Mukristaayo, obwo obulamu bwa nkula ki? Era osaanidde okufaanana otya ng'Omukristaayo ali HIV positive. Waliwo obudde obw'okusiga, waliwo obudde obw'okukungula, waliwo obudde obw'okuzaala, waliwo obudde obw'okufa, waliwo obudde obw'okugamba kintu kirina, it is a process ey'omuntu okulaba nti ava wansi okutuukira ddala waggulu. Naye obudde bwa buli kintu bwe buba tebunnatuuka tolina kikola. Tulina okwegendereza nga Abakristaayo tutambule mu ntambula ey'Obukristaayo. Ebintu bino byonna babitugamba mu kkanisa, engeri omwana omuvubuka gy'asaanidde okutambulamu. Tulina okutunuulira embeera y'obwavu. Kinkoze bulungi nnyo bwe ntuuse wano nga nammwe omulamwa
mwe muliko okulaba nti mwejja mu mbeera y'obwavu. Teri muntu ayinza kusanyukira muntu mwavu, ekyo njagala okibategeeza. Embeera y'obwavu mbi nnyo, olumu eyinza okutudrivinga okutukozesa ensobi oba n'okututwala mu kiri kyenjogeddeko ekyasoose, kubanga gweoyagala ebyamangu kale olina okunoonya ssente mu buli mbeera yonna okukakkana ng'eyo gy'ogenze ofunyeyo ebintu ebiyinza okuleetera obuzibu nga kyenjogeddeko. Omuganda agamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubulire empisa zo. Tuyinza okukakkana nga twetabye n'abantu abakyamu, mbagambye nti ebyo gye muwangalira tuyinza okuba n'abantu ab'enjawulo nga mikwano gyate si bakkanisa, gwe mikwano gyo bali abantu abalala abeekolera bye baagala mu budde bwonna ku ssaawa yonna. Okukakkana ng'ate bakututte mu bikolwa ebitali bya Bwakatonda. Otandise naawe okuyiga okunywa omwenge, otandise okuyiga okunywa ebiragalalagala. Okukakkana ng'omuvubuka eyali mu pathfinder afuuse ekintu ekirala oba oli awo ekyenyamiza. Katonda ayagala abaana abato. Katonda mu Misiri yasitulayo Yusufu nga mwana muto. Era olugendo lw'okununula Abayisirayiri lwalimu omwana omuto eyatundibwanga muto nnyo mu buddu. Omulimu gwe yakola Katonda gwe yamukozesa gwali gwa ttendo okusobola okununula abaana be. Mu ngeri y'emu mu Babulooni waliyo omuwala omuto gwe bayitanga Esther. Katonda okununula Abayisirayiri, omubuulizi waffe ow'olunaku atugambye nti yakozesa akawala akato ke bayitanga Esther. Naye Sitaani ayagala ng'okyalina figa ennungi ajambule agirage ensi. Kiki olina okukola ng'omwana omuto? Weekwate Mukama era jjukira ebiragiro bya Katonda. Wenjogerera tulina omuzeeyi nyawe omukyala Minisita ekyali mu Sodoma ne mu Gomola, leero kyeriisa nkuuli. Kino kyogerako n'obusungu kubanga omulabe Sitaani n'Amasomero ayingidde. Basindisa obuvubuka obuto n'obuwala obuto ne buyingira mu bisulo abawala gye basula n'abalenzi gye basula ne batuusa ku baana baffe abato ebikolwa etali tuufu. Abaana abato abali bano nga muli eyo Sodoma ne Gomola gwe tusomako mu Bayibuli ne leero ayingidde. Njagala kubalabula nga muva wano eri agasajja n'agakazi oba abawala n'abalenzi Sitaani baakozesezza abayingidde gye tuli. Nsaba ebikolwa ebyo muleme kubyenyigiramu. Nsaba mugaane ng'omulabo bakolako obulabe. Abaana baffe bangi tetwayogeranga ku bino kuba twabanga tumanyi nti amasomero gaffe kiri automatic, tekisobola kubeerayo. Naye Sitaani agenze mu masomero, Sitaani agenze mu makanisa, Sitaani ayingidde mu institutions zonna okuzikiriza abaana baffe. Mbasaba yonna gye mulaga ne gye muli abazadde, omwana bw'akomawo mu kisulo yiga omutuuza omubuuze kiki ekibadde ku ssomero. Omwana we oluva mu kisulo ng'akomyewo omuwala oba omulenzi mubuuze kiki ekikuyisa obubi ku ssomero. E Kenya wafuddeyo omuvubuka mwana muto ne bwe baakimukoledde ku ssomero n'adda eka bwe yazze manju n'awandiikira maama akabaluwa n'amugamba maama sigendagenda mu ggulu kubanga kino kye kyantuuseeko, ate Bayibuli egamba bwe nkikola ŋŋenda mu geyeena, kaakati ngenze mangu. Naye ekola kyeyekola baasanze mulambo. N'akatambi kwe kali ku WhatsApp. Kale kambasabe abazadde mubeere mu lutalo luno. Omwana bw'akomawo abaana bato ne babakola buli kye baagala. Eyo gye tubasindika Sitaani gy'ali.
Nolwekyo mubabuulirire kubanga sitaani ali ku speed erikulutinga ababi ludda mufe. Bwebubaka bwange eri gye muli abaana abato n'eri abazadde olunaku olwaleero. Nyaga mattaka g'abantu naye n'ag'ekkanisa. Kino kyabaddewo mu mwezi guno gwennyini kwe tukuba guno gwennyini n'oguwedde. Babadde bawamba ettaka erituddeko ekkanisa emukono eyo bayitayo Ntenjeru. Naye saabadde mu ggwanga nefuna obusimu bw'abasumba. Tukoze tutya tuyambe konze siriiwo. Naye bwe nava Katonda yayimusaawo omulala. Era ne mbagamba mukubire Minisita omukyala Babalanda agenda kukola ekisoboka ataase ettaka ly'ekkanisa. Abasajja bazze n'amagye ne bajja ne poliisi ne bajja n'ensengenge n'ebikondo. Tulinawo eka 15 babadde bamaze okuzingako eka 10. Naye omukyala ono yakoze ekisoboka okulaba nga sengenge gwe babadde basimbye era bamuggyako ebikondo babiggyako nakati yataddewo poliisi ekuuma. Nolwekyo kanebaza Mukama okusitula. Katonda bw'atusitula bulijjo aba n'ensonga ze. Nategedde nti eyo y'emu ku nsonga lwaki Mukama yatusitula. Kubanga singa tewabaddewo nandisanze bikondo lwandibadde lutalo olulala olutandibadde lwangu. Naye tukwebaza kuba Mukama yakozesezza mu ngeri y'enjawulo. It was good. Hallelujah. For children. Hallelujah. It was best. For all of you. Hallelujah. It's gonna help me. Hallelujah. Dying Lord. Hi. Oh, hallelujah is good enough for me. Well, give me that all-time religion. I'm talking about religion. The kind of religion that I used to have. Well, give me that all-time religion, Lord. Oh, hallelujah is good enough for me. Well, give me that all-time religion. I'm talking about religion. The kind of religion that I used to have. Well, give me that all-time. Cabinet ogiwa omukisa, Parliament ogiwa omukisa, Mukama Katonda essiga eddamu zina ly'oliwa omukisa, ne bannayuganda ffenna otuwa omukisa. Nga bweyogedde sayidi eri ey'ebuyikwe abantu abamenyi b'amateeka baali bangi nnyo, naye RDC wange Jane Pagaye azze ku mukolo guno mwebale kujja. Kambasabe ffenna yonna eyo gye tuli tuyimirire tusabe. Ayi Katonda